outside. His name is Jagi. He's a police officer. My lord, we're ready to proceed with PW 13. My lord, my colleague, Timothy Amerit, may read this witness. Timothy Amerit is a senior state attorney. Swear that the evidence going to give touching the matter before court and proof. Yes. Tell court your particulars and My name is Assistant Superintendent of Police, Soba Franco. Soba. Is Soba Franco. Soba. How old are you? 40 years. Where do you reside? I reside in the Nassau. What do you do? I'm a police officer attached to Directorate of Forensic Services. The department is chemical, biological, radiological, and nuclear explosives analysis. Let's take the abbreviation of that one in brackets. It is CBRNEA. Okay. So tell court your academic qualifications. I hold a Bachelor of Science degree from Makerere University with a bias in chemistry and biological sciences. Akola n'ekitongole kya poliisi ekyekebejja eddagala n'ebizibiti ebirala tanyonyodde kooti bulikirizie bwe n'ebirala byakuguseemu ebikwata ku by'okwekebejja ebizibiti n'ebiragalagala ng'akija mu masomo ag'enjawulo byonna biri okwekebejja ebintu ebyo. Poliisi yagiyingira nga biri 15 ne bamutwala e Kalungu nga yali From the crime scene, guest room at the entrance. Exhibit E was 2 white rolls labeled quite small towel. Exhibit E Yes. were white small towels. With suspected intoxicants. Recovered from the bedroom at the entrance of the crime scene. Bedroom was it? Master bedroom. Yes. Exhibit level F was suspected powder intoxicant. Or sedative
scene. When you received those instructions, what did you do? My Lord, when I received the instruction and the submitted exhibits, I went ahead to start analysis. Umurimo gye waliwo amateeka abalina okugoberera era nga afuna ebizibiti okuva ku poliisi ez'enjawulo mu ggwanga bwe ziba zizze ne zituuka mu kitongole kyabwe basindika mulabu gye zirina okugenda era ye nga ye afuna okutegeezebwa kuba ku mukama we oba akulira laabu gy'akolamu era nti obusango buno bwakumuwa yali namba DFS asale tox asale 036 era yamuweereza bino ebitoko by'ekebejja yali mukama we yali akulira laabu gye yakoleramu ebizibiti byajja ne police form kiwandiiko kya poliisi nga babiwandiiseemu nga bamugamba nti abyekebejje oluvannyuma awandiike ripooti nti yabikola era ripooti yagamba nti eriko omukono gwe eriko n'omukono gw'omuntu omulala eyafuna mu ripooti eyo we bayita omusirikale bayita Kisitu Jafari nti era bateekako n'esitampu y'ekitongole kyabwe ne namba ya laabu gye bali bawadde ebizibiti ebyo eyo bbaluwa ya poliisi eyasindika ebizibiti